Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo bango tuwuliriza bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Olutalo wakati wa UPDF galeeseemu olutalo wakati lw'abakulu lw'aba officers mu UPDF kuleeseemu division mu kitongole kino. Lwaki kuleeseemu division? Waliwo contradiction okutankana n'ebigambo era baleese badividinze eggwanga n'ebirowoozo tamanyi kyennyininyini kituufu. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'agamba nti nno yadeployinze amagye mu ggwanga erya South Sudan. Kyokka ate Minisita Jacob Aboth agamba nti ye tabimanyiiko era tannaba kubanga ategeezwako ku nsonga eyo. Kyokka ate mu kaseera ke kamu tulaba nga General Muhoozi Kainerugaba postinga bu video bulaga nti no badeployinze amagye mu ggwanga erya South Sudan mu kibuga Juba era ng'ensonga yakuyambako kutabaganya conflicts ezigenda mu maaso ssaako n'okukuuma President wa South Sudan. So awo n'okukuuma ekibuga Juba ssaako ne airport gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kyokka amawulire agalaga buli muntu atankana awa information ye. Aboth yagamba yetabimanyiike no operation ey'okudeployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya South Sudan tagimanyiiko. Kyokka ye ate omwogezi wa jeri nekkulu erya UPDF Rex Kuraije yagamba nti nno saako ne David Muhoozi agamba nti nno si buvunaanyizibwa bwa minisita kubanga amanyi operation ezoperatingibwa mu UPDF y'omulimu gwe gwatukiikirira mu parliament. Kyokka nga Parliamentary Act eragira nti wabaawo foreign affair yonna egenda otakingibwa place mu kitongole ekya UPDF minisita alina okuba nga agimanyiiko era nga yakikonyeemu dda ne sitampu, naye minisita agamba bino ye tabimanyiiko. Kyokka ate bwe tudda ku bbali ensonga ezigenda mu maaso ku General Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okugamba nti nno aba UPDF soldiers naddala abajeti balina okuoperatingwa nga bambadde masiki nga tebasobola kuba nga bali kugonizingwa wadde ne kamera. Kyokka ekigambo David Muhoozi kyawakanyiza nga agamba nti operation zonna eza military zirina kukolebwa nga nga kwegamba bali fully recognized eri abantu bannayuganda nti basobole okwengenjinga operation zaabwe nga bazikola mu bulambulukufu nga ne kamera zisobola okubengenjinga nga zibakwata. Muhoozi ekintu kyawakanyiza ddala kale kino kireeseewo division ne contradiction mu ggye erya UPDF gwe mukwano gwange ali eyo wakati w'abakulembeze abasatu abagenda mu maaso n'okukontana mu nsonga zino ez'okuoperatinga amagye ga UPDF gwali yampuliriza. Golowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Jjukira nti nno muli gafulumye nga ne UPDF ezzeemu okuyiwa amagye amalala geegatte ku ago agaayibwayo last week gasobole okuba nga gasinkanagannebwago agali mu ggwanga erya South Sudan. Oli ku UG Update TV? Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu
ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.